Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi ayanjizza ennongoosereza mu mateeka g'emisolo za mirundi ebiri ng'ayagala Paalamenti yeekendeze omusolo ku mwenge ogukolebwa mu birime ebirimibwa ogwali gwayongezebwa omwaka oguwedde. Kati gavumenti yagala omusolo ku mwenge omuka oguweza ebitundu 80 ku buli 100 oba kiyite alcoholic content ogukolebwa kuno ogukendezebwa okuva ku musolo gwa nnusu 50 buli lita gudde ku nnusu 1,500 buli lita ng'ate ogwo ogutali muka gukendezebwa okuva ku musolo gwa 50 buli lita gudde ku nnusu 1,700 buli lita. That are locally produced or alcoholic strength by volume of less than 80%, 60% or Uganda shillings 1,700 per litre, whichever is higher. Bw'abadde annyonnyola akulira eby'omusolo mu minisitule y'ebyensimbi Moses Kagwa ategeeza nti omusolo guno gufiiriza gavumenti ensimbi bukyanga gutandika okukola omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde ng'omusolo guno gwakendezebwa n'ebitundu 3 ku buli 100. This bill was passed last year, so it has operated for 8 months. We are remaining with 4 months. So far we lose 80%. In my simple mathematics, it means every month he has been losing 10%. Okusinziira ku gavumenti omusolo guno gukosa abalimi b'omuwemba ebikajjo wamu ne muwogo nga bano baali batunda ebirime byabwe eri kampuni ezikola omwenge. Not on the manufacturing, go a little bit in the chain to the possible farmers, if farmers are supposed to be part of this. They should make a change to support farmers. Kyokka abaka basimbidde kuli ennongoosereza mu tteeka lya Income Tax Amendment Bill gavumenti mweyagalira okuyita okwongezayo ekisonyiwo ku musolo eri ababujagali Energy Limited abakola amasannyalaze. Paalamenti yali yakkiriza gavumenti okugira ng'eyongeza bujagali ekisonyiwo ky'omusolo kya mwaka mulamba ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso wabula nga leero Minisita Musasizi ategeezza akakiiko nti okunoonyereza kuno kwawedde era ne basemba gavumenti okwongeza bujagali ekisonyiwo ku musolo. So tulese wano ate omusolo guno tegubaddewo kyekintu kyetwagala extension tusikinga extension kubanga corporation tax tebaddewo. Minisita Musasizi ategeezezza ababaka nti singa bujagali tebamwongeza kisonyiwo amasannyalaze gagenda kulinnya n'ebitundu 15 n'obutundu 5 ku buli 100 ku buli uniti omuntu gy'agula ekintu ekigenda okosa ennyo ebyenfuna by'eggwanga n'okusingira ddala bannamakolero. Bujagali ekintu kiri simple ge tuteekako omusolo tarifu cost of the tariff ebbeeyi y'amasannyalaze egenda kugenda wago egenda kulinnya. Akakiiko nga kakulembeddwamu ssentebe Amos Kankunda bwe katyo kayimirizza okwetegereza ennongoosereza zino ne kayita ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti alabikeko gye kali. And all this that we are saying, we are rotating, but it ends into having a meeting with the Auditor General. Having said that, we have deliberately said we are going to meet the Auditor General tomorrow. Frank Chiddu yakusakidde emboozi eno ku Rakesh TV Agalero.